Mama wange, mama Mchala Pros, Mayanja, mama wange. He is my sister. Yes. He is my brother. He is my sister. She's my brother. By the way, let me tell you something. Ngojeka ebintu byensi okuba nti no twafuna obujja ku bantu abatusingako twandibadde tubeera appreciate Mzee Mayanja family lwansonga bw'onoonyereza family oba omwami alina ensigo nga Mayanja family sobola okubula atuze mu reality nti Mzee Mayanja yavaamu abaana palasa abaana abamulyako abaana abalidde ku Mozo Radio right nakati bakyalira ku Mozo Radio ne Wizo abaana abalya ku Chameleone music industry no kusobola okustandinga n'okuyimirirawo era kinnuma nnyo nga mubuuza Chameleone akapya Chameleone tebamubuuza music naalu Chameleone legend atalina kubuuzibwa luyimba pya Uganda appreciating abantu nga bakyali balamu mwandibadde mu appreciating Mzee Mayanja kabere AK47 wakyaliwo abantu abali ku AK47 abayimbi bemulabye bonna abapya kati abazze balabidde ku bavubuka aba Chameleone nze nalaba Chameleone ono bamuyitanga Lizard nga talina na luyimba naye olw'amaanyi ga Chameleone Wizo twamumanya AK47 njasi yakola remix ya Bayuda nga hit Wizo yali hit Wizo yakola Mozo Radio appreciating abantu mwana twogera ebyaddala twemenga kudda mayumba kwerimba tudeme kudda mayumba kwenafuya abantu bangi tufunye social media TikTok netunafuya abantu abandigasize gwanga laffe abantu abalisiza abantu abezezaawo abantu zenjogeza reality njaganyo alien skin olamu bwange bonna naye yali pass ya alien skin mwanda wade mu appreciating Palaso because yona yali ono n'okubeerawo wadde nga mwagala nkyogera nga Palaso waali that's why nze soka kuva mu Palaso because nakimanya wadde nga waliwo ekyaliwo naye yamumakinga kyekyamumakinga omukwano tukuteke mu kisenge katukukuba abantu bakuwulire so njagala obagamba ekigambo kimu tweyagale nze mbadde wano ku kisaawe kya am ndaba kati abantu abadde bavuluga ekisaawe kino ngaesaawa zino ebaga tutegeerera esaawa zino buli project erimu ssente bagyefuze ekyo si kyekikulu sikyogeza nnugu nti oba kiki kubanga si bukimu tingenda kukikola naye olaba omuntu abadde akuba ekisaawe abadde avuluga ng'avuluga omugaga misi kino ekisaawe kisinga kwa misi kiggumba yali wano asaba mulimu wabya banne webali nnyo eno legase mulowooza egenda kusiga mugamba amu agendagenda nayo omwana wa amu agendagenda nayo ekino kibadde mu ggwanga Uganda omuntu ng'akitaddewo okutta essimu yo okuba oli ku TikTok oli kusa otta legase y'abantu otta fuja y'abantu abantu gye balyako twagala nga bannayuganda twagala eggwanga laffe twapreciate nga baba bakoze wano tulinawo abantu abafunga basinga abalamu right now bakuta oluyimba lwa Mozo Radio ne baluteekamu oba bamunyiriza batya ne kakuba ensi yonna bakuta AK47 ne bamuteekamu kyenjagala kabere Paulo Kafeero twapreciate nga abantu nga balamu ebintu bingi bituvuddeko ku maaso ne tutandika okwejjusa ne tutandika okuluma nga tukyasaba bagamba abantu bannange wakinkolera wabeerawo ndiwo ku lulwo so that's why nze mbagamba nze njagala okwapreciating abantu nga bakyali balamu nze Palaso yava mu America najja nakola oluyimba lwange remix ne tukuba concert n'aba Freedom City olwa mukyakale nakati luvuga Evergreen telugenda kuvaako n'ayita omunajeya Keswich n'agamba njagala oluyimba manyi kyekitegeeza era nali ngenda abadde bangi bonna nga bali because of Palaso appreciating abantu Palaso kyo kigatte nnyo ne full figure kubanga wolereza bwatyo n'obeera nga mwakola ne remix family kisookera ddala full figure tukuze nga tukulidde ffe mu ndongo kubanga tuli baana bato bano baali bamuyita big sister kubanga twabasanga nga bo balina opportunity ng'abantu batusenda tajja yimba tajja kola ki ate ye najja naga nange sijja yimba nga Lizard tayimbye ekogana ayiwawo mbiri tutambudde naye nga tonnefufu tugiriddeko ffenna tugenze tukubye tours ffenna kati nze natuuka mu tour eyo gye nakola ne full figure of course nga sister wange nga mwagala nnyo full figure mpadde emirimu okuva we nadda mu America nemba ku management ensi nenkunyakunya full figure abaddewo nampa emirimu eyo nakola kinajjeewa ka full figure n'omulaba nti mukaali bw'aba akwagala omuntu akeera enkya nga tewamuyise nakyo kyameewo n'akufumbira lanchi yonna n'agifumba n'ayoza ebituna mu mukwano yayagala abaana bange omukwano gwaffe gwali mungi nnyo naye ate ekyasinga ogusimbula ennyo nze mba ndi mukyalo eyo nga nkyayiga n'okuyimba bandi sibitegeera full figure n'alinnya stage. This one, she's my brother. She's my sister. Olaba lavu yaffe. Eno tekutuuka tulina ebisenge byazimbibwawo bitasobola kuvaawo. Wafuuka Mayanja mbufunzi. Of course. Ebyawukana ku music ebyawukana ku kirala. Olaba linda katono. Badde nkyakumalira.
Full Figure yakuba stage ensi yonna neewuuma nange nenti nezira ne mugamba oluyimba olugamba kale tukole remix ne tulukola ne tukuba ensi neewuuma nga bwagane tukola sikoza tukugana ekirala mukyala wange kisa Full Figure buli amwekwatako afuna ku ssente alaba ku ssente ate ayagaliza walaali byonna bibaawo naye waki bye bingatta naye ekyo kimazi ekyala kya paasi kyayerabidde mpozi bagamba ffe twali bakulu nga bapaasi bato kati nga tugenda mu tours ne bakamiliyoni kati kamili nga wegamba nti Wizo teyalina na luyimba naye nga just erinnya hit nga erinnya obunya muganda wa kamiliyoni kati bambi boti balinga tebamanyi safari kati bamanyi tulyawo emmere tugenda kukola ki kati nga nze mbuza abana baganda ba kamiliyoni bali abato baliwa abana tebannalya mmere something like that nga bena bagamba nti King Sir era ne Chris Evans nze tewali history gye nyumya nga mpretendinga kubanga nonya sympathies akantu kenzikira ku mami wange ono wampa show ezineze Masaka ku beach nengwa mu jam okumanya oli family nentuka nga show ewedde essaawa ng'emu emabega nemusanga ku ghetto naye kyangamba Wizo kole mukandange wata balanso itamuddeeka ngambye toyimbye era nenkwamusa sente ezo zizo gendeka Figure walaali so tweyagalize kyekisinga obukulu ate twagala abantu abakoze birungi amazima gali nti otunya industry yaffe okuyimirawo manja family bateriemu newekera bukezi negamba kati tuwummuza tuzikiza music industry inesobola okuva kamiliyoni nawe mumulabanga mutono naye azituukukira olwazi amazima nze njagamba buli mu music industry yona so era nebazanya bebekulu okubanga ayagala nnyo kamiliyoni gagamira family yokuba nti ye yategeera ozi kamiliyoni what is meaning of a chameleon in music industry tweyagale ate tukiriziganye kati nze ndi mukazi mukulu naye nkimanyi nti Spice ansingako bansinza it oba akimakinga okusinga bona kimakinga okwewalana n'obuteyagaza tebirina makulu nsigala ndi wakabi ate n'ebiseera tebifaanagana nsigala ndi wakabi ate nsigala mulyako okusinga omuwala namusige emikwano okusinga okusiga empalana nze kimpangaza ne bano bonna baani bonna kyovala buli wamu onsangawo nsiga emikwano okusinga empalana nze nwanagana nwanagana nze olutalo olukula ku famire yange musambaganyi ndi musambaganyi Wizo nalina concert amateeka ago mateeka lwaki omuntu yalize okuwagira nko Wizo all is God tobuuza na kirala ne watunayimba tutya mukize mugane tewali music agenda kuddawo ngowa good life that is one era kamyo naye musabe nyimba empate wali music agenda kudda kamyo ne yakuba bamamba Jabina ba mambo bado tasobola kudda beikali mukize mugane esawale tota wanakubuza nga kamyo nyimbo mbakapya kaliwa chicha atayimbyeko kamyo yenga kamyo omuntu kamyo is a million man obukadde bwabalema n'okumalawo banonooza obupya okitegedde so kamiliyoni olabako mulabe bwoti just as a chameleon kuba kati newateekawo abalina hits right now kyoba music yagwa takyanyuma banga bakamiliyoni batunuulira music kati njagala ondetereyo oluyimba olupya lumu tulete ne Jamila gwekyoba ogamba kati tukwate good life lwaki onnumya olete n'olupya lwobala Wizo ayimbe ki agenda yimba ki Wizo ayimbe ki Full Figure ekyo kindeetera okubuuza Wizo agenda kuyimba ki ate ayimba mukingambe olowooza lwaki kiri bwe kityo okubeera nti music wedda tekyasobola kukolebwa n'awooma ng'owakati anti kati music abatamanyi music bayingira industry bagambo lazi n'abatamanyi kuwoomerwa baasuka obungi kati baasuka obungi oli agabattukana erinnya jja n'abavenga nga ne mulowooza nti ayimba kati ate mwadda mu mpalana kyokolaba mukyali ku level y'emu bano basigala bagenda mu maaso edda music yabeerangamu empalana naye ate ng'akola ennaku zino abantu bakola obubadi kati mwate naddala abawagizi be basinga obutamanya obuzibu tulina nti atamanyi ekirala nti nno atamanyi ekirala nti twagirwa TikTok twagirwa social media ataaliwo luli kati abayimbi ba TikTok nabo bayite bayimbi CEO tomutwaliddemu ani CEO ati kati nze nkunyonyodde nti abayimbi ba TikTok agambye atamanyi omuzungu agamba you don't know yes omuzungu agamba nti katono nnyo mumunonya ntalo kulabanga gwe ne Mayanja family ndoza mulinganga Majangwa na Nakirijja ate nga mufangoni mama fangoni obeerawo otya okubeera nga obalansinga omukwano gwo ne palaso ate n'omukwano gwa Saidi omusayi gusinga amazzi omusayi gukola ki gusinga amazzi blood is better than water nsigala ndi Mayanja family
ensi ne bwekyuka netunula eno omwezi nagukyuka nga guva eno sigala ndi Mayanja family. That's why olaba nti Wizo agenda kufa ngono because mukwano gwe no matter what mumwaga tuteeka mu mpala nakubeeraawo kubanga mwemubala mubikola mwe abalina bu YouTube channels mutwajjira bu YouTube channels mufuna likes nolowooza nti no ogenda kutalegasa ya Wizo kuba chamewani afanya achamewafangono gono yaga okuyetingewe empana ate mwino obunafu mu bwongo nadala ba YouTube channels n'abaana ba TikTok olaba olutalo lwa Wizo oyaga uteekemu palaso olwa paso oteekemu kamiliyoni kamiliyoni ye kamiliyoni that's why yajja yekka Wizo ye Wizo kyobala yafuluma omu mu lubuto lwa mama we ne palaso ye palaso kati mumukwata beef esaina na makune muzigeza nti Wizo akyame ewani emitwe gino kwegamba tulina obuzibu nabagamba nti omuzungu agamba Madam Mama Fango kisubire nti nga lumu waneno Kamisa Kigundu Playground ogenda kubeera ngo performing ne Palace Remix game. Of course era ate twabazanya yakoze entertainment music program Bush yakute Mayanja family not selectinga baada wala kuba nti tulife big fe tugenda okubanga tugulawo mwe ba Mayanja family Wizo manizo oh yakuba singa sabasaba na government all is God bako anoimba natoka ebintu byekugamba bibuusa maaso ntyo ejjajja wacha sabula ya kitufu simanyi baby jengi ndiko kyoto mulaba mu stadium olusi ye nga fast toka ogenda kulaba olimba baita toka bread and butter ojako kasa unza jagala nkule all is God nebono yimbo otya nebono kyaba bagamba wala bayimbe bayimbe nyimba sitamala kwa ati wade no mwezi wiki 2 n'ekitundu nnaku 3 negwe nkubira akayimba toka ga bread and butter obudde ne jjajja wakyakanyumira tovala banti concert ya Wizo egenda kujjula nani wankubadde yagitegese nenga bajjawo ku Africana tebajjaawo naye tujja tuyinza okukola Saturday ne Friday maybe tujja kusinzira mu nteekateeka zina bazitambudde naye okusinza ku bawagizi ba Radio and Wizo tebajjaawo ate woyogera ku Wizo and Radio oyogedde ku Mayanja family boyogera ku Mayanja family oyogedde ku Shiba oyogedde ku Spice oyogedde ku Wizo oyogera ku music industry big size bebe ku waliwo abantu nga tebanyonyolwa bonga tebiriiko bamisaaki oba oyogera ku Mayanja family oba oyogera ku Wizo oba okutte ku music awo tuba ku music tetubeera mu bagamba olaba biba bikyuseemu omuzungu agamba wakawuza atukule teyanziza